mwaka ogujja ngenda mu jjubiri ya myaka 7 naye awo mu ttaka lya Petero Wagweku ne Yozefu Kizza tiwali jjinja we lyali nga sirimanyi. Makinawa yatuuka ndowooza emyaka nga 12 emabega najja asanga kitaffe omuto nga mukadde kati bwe yali alambula ku lusozi eyo n'azuula ettaka lya famire yaffe nga liri eyo sirikolwangako. Bwe yali ayerula eri abano baagimulya mmamba n'amugamba nti naawe wano olinawo eriryo jangu nkuyambe ndikukubire. Abooluganda n'abatuuze okuva mu famire 6 ku kyalo kuli Bweyo ne Bbaala mu disitulikiti y'e Kalungu beekubidde enduulu eri ab'ebyokwerinda olw'omusajja Isaac Mulindwa abafuukidde ekizibu nga bagobaganya ku ttaka kwe yabasanga. Ab'enju ya Mulya Mmamba nga bali wamu n'abatuuze ku kyalo Bweyo mu ggombolola y'e Kaliro baddukidde mu b'obuyinza babayambe bayimirize mutuuze munnaabwe ono gwe balumiriza okukozesa emmundu okubatiisatiisa bave ku ttaka lye bamaze ebbanga nga kwe bawangaalira. Mu lukiiko olutuuziddwa abatuuze batotodde embeera Mulindwa gy'abayisaamu. Makinawa alina emmundu naye agikozesa mu nkozesa embi simanyi oba yagifuna kugikozesa bw'ati ng'atiisatiisa abantu. Abadde buli tugendayo muvunaana ku kibanja kyaffe kyabba ku bintu byaffe byayonoona emiti gyaffe gyasigula ng'aggyayo emmundu. Mugirabe eno gyabba kuba emmundu, mugirabe eno bwe mutanveeko gyabba kuba emmundu. Alina omwami era yababbako ettaka yamuyita n'amugaa nti njagala ojje tuteese. Omwami n'ajja, bwe yajja n'ayingira mu nnyumba yajja na mmundu n'agimuteera awo ku mmeeza. Omwami n'atya n'agamba oba byebyo sirina gattibwa n'adduka n'agenda. Ye tanyooma yeereka atyo ngera bw'olaba kati wano kitakola taliiwo. Bano bamulumiriza nga bwe yajja okunoonya obukojja bwe ng'olwabufuna n'asimba amakanda okukakkana ng'afunye n'ekyapa ku ttaka eryogerwako. Omwami obwe yagenda okukomawo ku kyalo kuno yali tamanyiiko yajja atambula kunoonya famire ya maama we. Ye bwe baalagirira n'amwaniriza ewuwe waka nga mutabani w'enju eyo. Era oluvannyuma olwo bw'amala okumanyira ku kyalo ng'alabye kiriko omukisa ogw'ebibanja ebikalu by'asobola okwetwalira. Mu lukujjukujju n'atandika okunoonyereza ku by'ettaka. Ng'atandikira awo abafamire tazzeemu balaba nga yeegata ne taata oyo omuto mukadde talaba batandika okutambula nga bwamutambuze eno bwamutwale Masaka eyo bwamuliisa bwakola ki olw'okuba amaze okulaba nti ekyapa kiri eri bakyali mujjajja waffe eyasooka n'owokubiri kati ne taata waffe aliwo nga tebakikolangako kati yewe yakiraba n'amanya nti lino ndimaze. Gamba oba oyagala okufuna ekyapa ojja kujja olete Sekambaziira nga ffe tumanyi nti ekyapa ekyo kubanga bwali mutabanyi waffe agenda kikola mu mannya gaaki g'abakojjabe bajjajja twagera okunoonyereza ng'ekyapa kyafulumira mu mannya ga Mulindwa. Oluvannyuma bano balambudde ettaka lino ne basanga nga Mulindwa aliko n'ekizimbe kyali mu kuzimba. Leero tufunye n'omukisa okulambula ku ttaka lyaffe Makinawo lye atubbako wano wonna woolaba we yasigula kalitunsi paka eri emmanga era atandise okusigula baali bamusitopinze naye kati azzeemu asigula kati atandise kuzimba bizimbe. Tusaba obuyinza mumuyimirize atuviire ku ttaka byonna byabadde atandise okuzimba mumuyimize aleme okuddamu okubeerako kyakola atuviire ku ttaka lyaffe. Yo balina n'abakulu emabega tumanyi naye nga sebo tusaba buyambi bwo kubanga nekye twali tulowooza nti atuwadde nakyo agamba kike kati abatuuze bange abali ku luguudo okwo tabaganya waliwo yayiwa amatafaali okuzimba yamugaa kogizimba nkusibye. Omujjo engeri gy'ajja ate ettaka n'alitwala engeri abataka bano lyempulira ku ssaawa eno ng'ate yalina obuyinza ku kyalo mbadde nsaba ofiisi ekola ku by'ettaka enoonyeze ku kyapa kya Makinawo ekyo. Wadde ono yabadde ayitiddwa mu lukiiko wabula teyatawaanya kulabikako era bamusanze mu maka ge nga yeebase. Kati adumira poliisi y'e Kalungu Grace Nyangoma n'omubaka wa gavumenti Saif Katabazi bagumizza abatuuze nti bakunoonyereza ku ngeri Mulindwa gye yafunamu ebyapa ku ttaka n'emmundu gy'alina. Akutiisatiisa olinawo levu endala eddako eyo bwegaana ng'eyiyongerayo. So n'olwekyo temutiisatiisibwa engeri gye tusituse ne tuvaayo
ensonga yammwe egenda kukola ki kugguka. We are going to work tooth and nail with all stakeholders. Era omubaka wa gavumenti ayimiriza emirimu gyonna mulindwa gy'abadde akolera ku ttaka lino. Era mbategeeza tugenda kulaba nga mufuna obwenkanyi olw'ebibanja byammwe. Waba naye ettaka ddala yalifuna mu bituufu tugenda okulaba nga naye afuna obwenkanyi ku ttaka lye singa aba muki butuufu. Essaawa eno taddamu kukola kintu kyonna. Era ndagira nga ngamba ODPC anything which is taking over there we need to make arrest. Kyokka yalumirizibwa agamba ettaka lyaliko lirye nga yalisikira ku jjajjaawe. Abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe nga n'abalala bafiiriddwa obulamu olw'enkaayana ku ttaka.